boy bulaza ngamba gwa NRM andaba ngamba gwa kutira NRM akadingiti ogenda kutwa accountability ya kasente kabasiyazi twagala accountability ya kasente kabasiyazi twagala okumanya akasente ako kabadde kayingira eggwanga baani ababadde bakafuna era kabadde kasaasanyizibwa katya eya accountability tujeetaaga biliyoni 14 ezibadde zitonya wano buli mwaka si sente ntono tuzze tulaba dimansita aliganyira tuzze tuwulira complaints mu masomero abaana basulikibwa ennenge tuzze tubiwulira mu makanisa specifically ag'abalokole tuzze tubiwulira mu bibaalabaala eyo tuzze tubiwulira mu basirikale tuzze tubiwulira mu makomera twagala okumanya twagala accountability ube mwino mbadde musinikira amannyo ko His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ate tebakubuzaabuza nti sente zino gavumenti ebadde tezimanyiiko kubanga abawumbatutu bagenda kwagala okuvaayo okugamba bannayuganda nti omanyi USAID sente zino ebadde tekyaziisa mu gavumenti ng'eziwa bitongole ebyobwannakyewa eziteeka ku akaunti z'ebitongole obwannakyewa direct kati kankubuulireyo kino era munnayuganda tebakusiriwaza non-government organizations ze boogerako tewali sente eva mu bazungu neetonya ku accounts nga ziri mu Uganda wano esente eyo neetamanyikibwa zino non-government organizations zirina ba auditor generals aba reporting direct mu office of the auditor general wa government okategedde kati tebakusiriwaza nga wolabye nti USAID ya outline ze negamba mu health sector mugenda mu sente bweziti okiwuliriza mu bisiyaga mubadde muyingira mu sente bweziti kati tebakubuzaabuza tebakusiriwaza esente yonna eyingira wano ne wuuba gwe muntu wa bulijjo n'ofuna sente okuva ebweru nga sente nnyingi ezo basooka ne bakuyita era ne bakukoshoninga sente zino zazze zigenda kukola ki kati toyinza kuŋŋamba nti dola miliyoni $5 zijja wano ne zitonya ku akawunti y'ekitongole nga kyopaletingira mu Uganda wano gavumenti neetakimanyako kakati twagala okumanya ku masomero gano gavumenti gebadde emanyi nti gasaasaanyizibwamu sente z'abasiyazi twagala okumanya ku kiliniki n'amalwaliro agabadde gajjanjaba abasiyazi bano twagala okumanya ku mabaala abasiyazi bano mwe babadde beejjirisiza Bujingo BBS twagala mukomyewo Abedi Bwanika annyonnyole bannayuganda essente zino babadde bazisaasaanya batya kyetwagala kutunnyonnyola kintu kirala kyonna situwagala kutubuzaabuza twagala accountability ya sente ez'abasiyazi ezibadde ziyingira wano ate nga mutulaga nti mulwana abasiyazi